tugenda kuzzaako ekyakiraga the parliament. Twaniriza nnyo Jacob omutuuze, weebale nnyo wegenda okujja okwerekera mukwano gwo. Kiraga the parliament. Tugenda kuzzaako ekya Dr. Lawrence Mulindwa. Tugenda kuzzaako baganda b'omugenzi abakulembeddwamu Mwami Sali ne maama Mukama mulungi ekiseera kyonna. Bakungubazi bange famire kanjite famire yange bakyala bamuganda wange kanbayitibwa maama baganda bange ebigambo byange si bingi nnyo olunaku lwaleero okujjako okusookera ddala okwebaza Katonda badde atuwadde obudde ne muganda waffe Yosefu amale mirundi nti obulamu bwe bubadde bukulu gye tuli era abadde alina maanyi nnyo kyagaseeko obulamu bwaffe ng'Abannayuganda. Engalo za Katonda tuzikuwe ffenna. Njagala kwebaza buli kisekinoomu azze leero kuba abaddewo kuva jjo batusaba bannaddiini abakulembeze n'amawulire mwebale nnyo nammwe okuba nti mwegase omukwano gwammwe Tamale kubanga y'ekyo kye yabisabidde Katonda nti muleme kumwerabira. Njagala okwebaza kwange okusookera ddala eri omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okutandisa pointinga olw'okuteekayo nnyo okufaayo kwe eri Tamale emirundi mu kiseera kino kyabeeredde obulwadde. Pulezidenti abadde takola yekka, abadde akola ne General Nabeiso, General Muhoozi, abadde akola ne Controller omukyala Jane Baleke, ate era abadde akola ne Office of the Prime Minister. Nze ogwange gubadde gwa kumakinga sure nti no information etuuka mwezi offices zonna. Mbadde nkola n'omwami gwe bayita Farouk Kirunda okulaba nti tuteekawo ekifaananyi ekirungi eky'omukulembeze w'eggwanga n'abantu be n'emikwano gye n'Abannayuganda. Nkimanyi nti Tamale emirundi si yasoose ate si yajja okusemba, naye oluusi omuntu asiima famire esiimye nti Tamale emirundi omukulu amulaze omukwano ogubadde gusuubirwa. Kyali empisizza bubi nnyo kubanga ffe emirimu egyaffe girimu okwagala n'okukyayibwa newankubadde tukyogera nga bwe kibeera, naye nazuukuse nga ndi musanyufu era neyanziza nnyo abakulu abo beebalire ddala. Ate temulekera awo kubanga mirundi alina famire, mirundi akaayanye n'ensi eno, mirundi yasooka okukyusa mentality z'Abannayuganda, eyatandika ekintu kino ekyokulaba nti abasinga babadde bakikola. Nasooka kufiirwa muganda wange Isima
kuba nze namujja ekisude isima era naye yayigira ku mirundi katatera n'emirundi aziruseeko naye ndi mugumu lwa nsonga nti emirimu gyabwe bagituukiriza tamala emirundi ayinza okwebaka abo naye tamala emirundi waali muyinza omutwala e Masaka naye mbasuubiza nti mirundi ajja kusigalawo kubanga teri mirundi ndala asobola kufunika. So n'olwekyo kamalirize nga mbeebaza John abaana mwenna mwebale nnyo obutanswaza. Gilbert ye musawo tubadde tukolagana ffenna annyonnyola buli kamu taata we kabadde ayitamu. Then neeyongera okusaba nti bannamawulire abalina ebiboozi kino kiri ngenzi tumuwe respect kubanga ajjanjabiddwa famire ye yonna, bamaama babaddewo, abaana tubadde ffenna, ate ng'era nsaba tusigale nga tukolagana famire. Ab'enganyiwa abataliiwo tusigale bumu. John, Gilbert n'abalala mwenna. Kansabe nkomaawo bazindala mukaddizo mukulu naye nga sinaba obubaka obusembayo obuvudde mu maka gange ewange mukyala era tubasaasira nnyo, ate era obubaka obulala ne buva ewa taata wange Mwami Julian Sali abadde mukwano gwe nnyo. Ku luno tasobodde genda mu ddwaliro nga tuli omulundi ogwasooka yali mulwadde naye n'agenda, naye kaakati ku luno yamugambye nti sijja kusobola kubanga munafumu, naye nga obubaka obw'okusaasira buva ewa Mwami Julian Sali abuntumye kubawe abalekubabaleta. Tweyagaliza nnyo webale nnyo ebigambo ebiwoomu bayogedde, naye katuyite Dr. Lawrence Mulindwa. Obulamu tubifunye tukwegaliridde olw'ebikolwa ebirungi n'okusabira omubeere ebimali omutuukirivu yatwali wamuggulu tuwe tutwalibwa mu kitiibwa eky'okuzuukira tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.